ebintu bitusobangako ng'abalya mmere kuba tuli bakatonda tetuli myoyo naye ate nsooka okwebaza nnyo naddala mukulu Seebulyanze nkwagala nnyo lwaki nti wayimirirawo ng'oli mu Uganda naye nonnwanirira gye nnali ne bannamawulire mwenna abaalwana mbeebaza South Africa eyo bwe nnali wano ng'embeera etabuse nnyo bannayinza empise mu bizibu neebaza ne Katonda kubanga nina amaanyi kati ng'abantu banjagala kubanga emabegako nga nakava mu bya trek ensi neerowooza bampa ssente nenzivoolwa nasiraana ne mba sikyafuna ssente ate nali sinnamalako mbeera eyo covid najja kati nembeera nga n'abaana bange tebalina kye bakola ki naye bwe nagende South Africa ngira mpoyera eyo covid amala okuggwa ndowooza olw'okuba covid yalwawo visa yange neeyitako nenkola overstay kakati nalina bwe nali nzija ku kisaawe ne banstopinga omanyi mu gwe11 South Africa ebiddo biba bingi abagwira baba deportinga nnyo kubanga baba bangi abayingira mu butamanya nimbamu n'abakozi overstay ne bayisa mu bbanga lye balina okumalayo kati babakwata nnyo ne babateeka ku prison naye abamu abayingira mu butamanya baba deportinga mu nsobi babateeka gye bayita Lindera gwe omuntu we wamwe bwajja gavumenti yo neereeta ennyonyi n'ebatwala naye olw'okuba nti nze nali mpisizaamu akabanga nga si kanene bwe banti ennaku ana nga ziweddeko mu kkomera baali baagala okuntwala Lindera ne mbagamba ndi musajja amanyiddwa ensi yange ate era ndi musajja ow'amaanyi ne mbagirayo YouTube abamu baali bamanyi nnyo mubanda wa Kabaka nga bamumanyi nnyo Bobi Wine kati omusajja omu aba abikula YouTube kyava alaba nga ndi nani kyava alaba nga ndi n'omubanda wa Kabaka n'agamba you a big man ne mugamba ya bagamba batya owe tonjogeza bingi ndi musajja wa nnono naye nga kyenjogedde okitegedde kakati omusajja oyo yamanya nti ndi musajja w'amaanyi ate n'amanya nti mu side opposition nzitowa ate nga ne South Africa bye bintu bye batambuliramu tebyawuka nnyo na byaffe wadde batusinga amaanyi ne ssente kyebava baŋŋamba tukuwadde ennaku ameka 3 ng'ofulumye mu bulungi kuba tukulabye oli wavunaanyizibwa era bwe bampa ennaku 3 neesetinga nafuluma ennaku ziri 10 na mmeka bwe natuuka ku kisaawe omusajja kyava agamba olaba ofulumye mu nnaku zino nga tezinnaggwako oteeka okuba tewandibadde na tabbu era n'aŋŋamba okkirizibwa okudda kyovula pasipooti yange ekyali nnungi bagikonamu ebintu bagikonamu sitampu ezinzikiriza okutambula wenjagalira okuyingira eggwanga lyabwe ekitali kyangu ku balala kyovulaba nti ne bajjajja bakola kusamira kulungi bw'okkiriza mu bajjajjaabo oyogedde kusamira okwo ate wagendera waliwo omusawo jjajja galaba agamba waliwo omubbi akasente omanyi taddemu sente alinda lockdown eggwokole wabula bubuzi kati bwe nadda lwaki tabanja kyogamba mbu yazinsonyiwa kakati mu Uganda waliwo ebintu ebimu abalina ssente bangi naye banoonya amannya tebagalaba kati beebuuza Nduga akola atya okuba owakabi nga talina ssente ne batamanya nti nze nkulembeza omukisa ogwa Katonda n'ogw'abajjajjange n'enkulembeza empisa obwetoowaze abantu okunjagala n'ebirungi byenkola kati ye bwe yalaba nnina erinnya yalina tageti ey'okujja ku muwoozi ssente ate nga nze ndi musajja atakyadda mu bintu byenaaleemu mbandabisa ng'ayagala mbunze anteeke mu ebyo akoze emmoroka agitaddeko ttiimu muwoozi ayagala mbunduga agitambuliremu olwo atandise omusajja oyo yantwala n'okuntwala ewantu wamu nampa ettaka n'endagaano nzirina yalikola mu butuufu nendeeta n'abakiyama ne bateekako emikono naye ettaka teyalimpa lwakuba nti ayagala nkola ebyo yalimpa nga neebaza oluyimba lw'ennono kumba neebaza ennono alina by'abala nkole bwe nabigaana kati n'atandika okgenda mu mawulire yayitanga abannamawulire bangi abanjulira wano bwe yayitanga naye nga balaba byabagamba okukola Nduga si byalina okukola ki okukola kati ng'anoonya linnya agabudde abantu atandise okukola ebijjulo abagabula nze nembigaana ne bwe nayimuka nga ngende South Africa namugamba ngenze naye bwe wali ompita waŋŋamba ekigambo kimu nsaba obeere muganda w'abaana bange ngenda kufa nantwala nandagana entaana gye eri ebujuuko yagisima dda nanga abudde bonna nfa naye njagala obeere muganda w'abaana bange bajja kukulira mu nnono kuba nkulabye oli musajja nampa n'ettaka awo ekisammula sobola okutwalawo naye bwe nali ŋŋenda namusiibula kati bwe nagenda ye n'abalagaapo olw'okuba Nduga talina bwogerero yalowooza temusobola kuntuukako kati ye n'atandika okunkuba akozesa erinnya lyange afune amaanyi ng'ayagala kulaga gavumenti mbu yanteekamu miliyoni nga 5 okufulumya kaguto nvumizza mbu ng'alowooza gavumenti enaazimuddiza egulira Namago etyubu
Milioni 5 nze na luyimba we wazimpeeta noonya wikyakulya ate nziteeke mu luyimba era singa yazimpa nandiridde ndi naye kati oluyimba lwagala yaziteekamu oluyimba lwetunze lwokka terugendangako ku TV na radio esano luyina 2M views okitegedde mu myezi 11 kitegeeza lwetunze lwa bigambo byange abantu bamanya ennaku yange kati ye kyenali ntuuse obubaka mu gavumenti emanye bwembonaabona ate ye yakifuula kazannyo kunoonya linnya naye ne limulema yagamba nti tojja kudda twekanga nkomyewo nga bankutte omusajja oyo w'amaanyi era nze mmuwe ekitiibwa jjajjagala bibbira mmuwe ekitiibwa naye olw'okuba abasawo bajja ne babira n'abavubuka ku lusegere n'amugamba bw'okola kino oyitawo bw'okola kino oyitawo okitegedde kati ate nammwe bannamule bojja gwofa kimu yakuyise kukola gwakuleese tomuwa magezi gamuyisaawo kati nze ayina amaanyi mangi naye nze ndi ku lubaale ow'obuzaale n'obutonzi kati naye ali ku lubaale we gwe simanyi oba mu Tanzania oba bwaki naye nze muwa respect mu byakola era simuvumangako kivula bwe nakomawo sinnalinnyako wuwe nagamba bwali banneetaaga nga bwe yampita mu kusooka na kati ali mpita ettaka nali nzimbyeko ndiina n'endagaano nziyina naye nze nagamba bennasamira bagagga basobola okumpa kyova olaba ettaka lye naliteeka ebyapa endagaano njagala nzikwata zimuddiza naye kati gwenga yiga walwawo nnyo wayiga kiki kyolaba ekigenda obukyamu n'ekyalikoleddwa ewayiga TV bagitwala TV eyo bagitwala dda ekizimbe bakitwala ekkanisa nze TV eyo yabafuula kyemuli olaba yiga yennyini kabikola byamutabukako n'atuuka okugenda South Africa azinoonya ddali ayimirizeewo byakola ne bamubbirayo teyalina Katonda n'atuuka okujja wano mu Uganda n'akola ebyobugagga bye abamulwana bamusibye leero bananfunisiza olubuto leero biri olaba ye byamutabukako ate olwo abaana kakati ebintu ebisinga bakulembeze Katonda bakubasabe nnyo babuuze ne kuba basingako kuba omwana oyo waliwo ekintu kye yakola Jjengo muganda wange alina ekintu kye yakola nga yiga yakafa bapasita Bugembe bapasita Kayanja bapasitaani bamwaniriza ng'omwana era ne bagamba bagenda mmulera essaawa zino mumugamba nze bamweyana bo bali luddawo abamulera balina ssente bagagga baveeyo bayimirire n'omwana kuba bamulaga nti kitaawo byabadde akola abadde abikola mu nsobi nga tayiri ku layini ya Katonda entuufu ng'akola ebyamagero mu butamanya naye kati bo bamudayirekitinze ne bamulera ng'omwana adde ku Yesu mu layini entuufu lwaki kati tebavaayo baveeyo bayambe omwana kubanze ne bwe naagenda nja kujja bannamawulire era nkubire bannayuganda mulanga muyambe bamulekwa baayiga sijja kuleeta ssente ze sirina wabadde ne Ojja Kimbo n'abatuuza nabbi omukazi bena namisinga n'abalala n'abamu Jjengo be yagoba nze tabiŋŋambangako yampi namusaba okunsapootinga mu konsati nansapootinga nampita kwolombere ku birthday ye nenzija naye bino ebya revival omuntu yenna anazaawo revival walina kusooka kutuula na Nduga kuba nze mutwe kati nze nina waaka nze nina ebitambula mu nsi abantu bye baagala ate nze nali nze musajja neyiga bwe yafiira yali agala nze mbaaliida w'ekibiina kuba omusajja waggumira abaggumidde ekyalemesa abakazi abo bo balwana byabbo ne beebubira ne babubira omusajja ne bifa kati essaawa zino Ojja Kimbo waba ayagala okuzaawo revival abadde alina kuyita nze n'antuuza n'aŋŋamba onaakola era onaafunanga otya kuba nze ntegeera ssente sikyategeera ŋŋanda kyategeera bya taata yansitula ntegeera ssente bompita n'oŋŋamba tugenda kukola ebivvulu bwe biti ogenda kuba mutwe gwa revival ofuna bwoti nga ndeeta management yange ya smart nga mutuula ku mmeeza nga tuteesa enfuna yange kuba nsajja kudde kino nkirwaniridde tunyonyole kadongo kamu Vincent Segawa Mathias Walukagga naawe waliyo ne baseremba bonna lwaki ogamba go basinga bo babaaki Seremba yakuba emmundu n'akuba osobola okukuba emmundu n'obeera lieutenant n'otatuuka ku kya Jjengo osobola okukuba emmundu n'obeera colonel Kano osobola okukuba emmundu n'obeera kapiteeni naye kati nze bwe najja okuvuganya mu kkuba emmundu yange nali nvuganya Jjengo Erimani basudde Jjengo Principal Job Kafeero Jjengo bajjena abaaliwo kati nze saatunuulira bano baana bakuba mundu mulembe guno natunuulira bali abaaliwo nkoze ntya okufiitinga we baava wabeerewo ayimbira audience gye baaleka kyova olaba byennyimba bano bibasukkako amaanyi ne mbayitako ne nfuuka Jjengo nga bali
era Walukagga mwebaza nnyo akikuumye ebbanga atobye nakyo naye watuuse kati era yeebale genda mu bwa meeya kuba kati yatandise okufuuka retired eno mu bya music anyweze wali abeere Jjengo kati njala namusindika mu parliament nze mukoyi eno ku bwa meeya njala musindika mu parliament 2026 atuleke eno tuvuge ekintu abaana abato njagala era nabayise mu luyimba lwantu bana kintu bajje batandika okunekwatako tusitule ligimu eriwo. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.